Yes, webale kubanga okyali ku Redzone TV, webale kubanga kuolinga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Redzone TV. Kyokola kya mutawaana nnyo, ngenda kusooka nkubuuzeeko agwe munnange atugoberera no ku guno omukutu ogwa Redzone TV, ate naawe atugoberera sayidi eri ey'omukutu ogumanyiddwa nga Breaking News Uganda. Kyokola kya mutawaana nnyo, nsooka okwebaza okubeera ng'otambula naffe ate mu mbeera yonna okubeera ng'otugoberera, ate naba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo, okwate ne kade akaka notification ejja kubeera omu kwabo abanasooka ng'okufuna updates zino singa Redzone TV enaabanga eyina ensonga gyetadde. Ejjukira ffe tukuwa updates buli lunaku, amawulire gonna agaba gagenze mu maaso mu ggwanga Uganda, oba oli awo abamu gye muba musiibye nga muli busy ne muba nga temubitegeera bulungi nnyo, temutegedde bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kati ffe wano Redzone TV weetuli nnyo okubeera nga tukutuusaako ebyo byonna ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga Uganda. Olwaleero updates nina amawulire mangi gesaagalobere ng'osubwa, kyovula banja kusaba atanaba kubanga osubscribinga sooka okkiriraawo omala okusubscribinga ku channel eno, omala okumpa ekigalo okkiriraawo wansi ewali like ginyigeeko, ate bw'oba osobola osharinge ne information eno ebeere ng'etuuka ku buli muntu yenna ayandyagadde okubanga amanya ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Gye buvuddeko nga ntandika twakuwa amawulire omwali ababaka akusingira ddala aba National Unity Platform, naye nga ababaka baali bangi okuvaako n'ebibiina ebirala eby'opposition. Ababaka baavaayo ne beekandagga ne bagamba nga balina ensonga bo ze batadde ku mmeeza oba ze baali batadde ku fulo eya sipiika. Ebiseera ebyo amanyiddwa nga Thomas Tayebwa, ono nga ye mumyuka oba deputy speaker, baamuteera ensonga ku mmeeza ez'enjawulo nga basaba abamu ku bantu abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, bammemba mu kibiina ekya National Unity Platform abazze bawambibwa babeere nga bateebwa ne bateekawo ensonga ezitali zimu, omwali n'okuzannya akatambi akaali kalaga omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yakwatibwamu bwe yali atuuse wali ku kisaawe Entebbe, bwe yali ava mu ggwanga erya South Africa ng'ajjira ku nnyonyi eya Rwanda Air, abasajja ne bamuvumbagatira ne baba nga baamulyawo. Ezo ze zimu ku nsonga abasajja bano ze bateeka ku mmeeza nga bagamba nti we ziba tezinnagonjoolwa ffe tetugenda kubanga tukomawo mu parliament, mugenda byeteeseza, mugenda byeyogerera, mugenda kubanga temuddamu kutulabako okujjako ng'ebyo biteekeddwa mu nkola. Njagala tugende empola kubanga updates ze nnina nkulu nnyo ate nga amawulire mangi nnyo. Kyovula bankugamba gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omisinga, tubeere nga tutambula bulungi nnyo. Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza. Olunaku olwaleero abamu ku babaka ku ludda oluvuganya okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Parliament Watch gufulumizza amawulire nga gulaga nti waliwo abamu ku babaka abatandise okwejjusa lwaki baafuluma mu Parliament ne baba nga baaleka ensonga aba NRM babeere nga bazitambuza bokka. Era okusinziira ku mukutu guno gutulaze nti abamu ku babaka ab'oludda oluvuganya batandise okwejjusa nga bo bagamba, sijja kuwa mannya g'abantu bano naye nga kubaddeko abo boolaba ku screen yo, bo nga bagamba nti olw'okuva mu Parliament bo nga ababaka b'oludda oluvuganya kyawadde omwaganya ababaka ba NRM okuyisa ebiteekateeka. Jjukira mwabaddemu etteeka ly'amafuta okuwa gavumenti obuyinza bwonna obwenkomeredde ku nsonga z'amafuta. Ababaka bano bayimiridde ku nsonga eno n'ensonga endala ne bategeeza nti twejjusa lwaki twafuluma Parliament. Jjukira gye buvuddeko oluvannyuma lw'omukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo, oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'ali ku maternity leave yakomawo mu Parliament era nga we yatuukira yatandikirawo okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa, n'ategeeza ababaka ba Parliament mwenna abafuluma omuli aba NUP, omuli aba FDC, omuli ababaka bonna abakkiririza mu ekyo ekyakulemberwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, Leader of Opposition, ng'abagamba nti ye nga constitution bwegamba akawaayiro ak'ekinana nti omubaka wa Parliament singa amiisinga entuula eziwerera ddala 15 nga tewali nsonga yonna esobola kubanga erimu ggumba, asobola okubanga agobwa mu Parliament. Omukyala Anita Amongo n'ategeeza nti agenda kutandika okubala ennaku. Era olwaleero we twogerera mu Parliament etudde olunaku olwaleero ategeezeza nti ye tajja kukoowa kubajjukiza nti ye atandise okubala ennaku
ennaku entuula 15 singa ziwera nga temulabikako mwenna ebifo byammwe bigenda kulangirirwa nti biri vacant, bigenda kulangirirwa nti tebiriimu bantu. Era awo ndowooza ekiddako muba mukimanyi bulungi nnyo kubanga tugenda mu zi by elections kubeera nga tujjuza ebifo ebyo, kubanga okusinziira ku ssemateeka bw'atyo bwe yandibadde agamba. Kakati olunaku olwaleero ndabyeyo abamu ku babaka nga batandise okufulumya ebigambo ebiraga nti bo oba oliawo batandise okubanga bejjusa lwaki bafuluma paalamenti gwe munnange ali ku Red Zone TV. Era ebibuuzo bibadde bingi nnyo eri bannayuganda. Tugenda kulaba ababaka ba paalamenti bano nga baddayo nga abantu abawambibwa tebannateebwa. Tugenda kubalaba nga baddayo mu paalamenti nga abantu abawambibwa tebannaba kubanga babaddiza famire zaabwe. Ebimu ku bibuuzo ebyo n'ebirala ebyefaananyiza bwe bityo. Wakati nga Honorable Mathias Mpuuga n'abamu ku babaka abalala bakulembera aboludde oluvuganya omuli Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira abantu b'Emityana district ng'omubaka omukyala batambudde ne bagenda nga beeyongera okuba nga batalaaga families ez'abantu bano abazze babulirwako abantu baabwe. Era Joyce Baagala ne Honorable Mathias Mpuuga Nsamba batambudde mu families eziwera era nga bafulumya ripooti okusinziira ku b'eŋŋanda nga batubuulira ddi lwe bawamba abantu bano, bababuzaawo ddi era baabulawo batya. Byonna Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wamu ne babaka banne omuli Honorable Joyce Baagala Ntwatwa bafuddeyo nga baleeta ripooti zino, era nga zino ze zimu ku nsonga ez'abagaana okudda mu paalamenti paka nga zikoleddwako, either ng'abantu bano babaleese mu kkooti oba nga gavumenti efulumiza ripooti ebakwatako, oba seekyo nga bayimbuddwa nga bagenze mu mikono emituufu egy'abantu baabwe. Kati olwaleero bino byonna tebinaba kubanga bikolebwako, wabula njagala okutegeeza nti yo paalamenti yatandise okubala okusinziira ku sipiika Anet Anita Amongo. Paalamenti yatandise dda okubala entuula 15 singa ziggwayo ababaka bano bonna bagenda kubanga bagobwa. Kati we buzibidde olunaku olwaleero ng'abamu ku babaka ku ludda luno oluvuganya bo batandise okubanga bamera akatengo nga bagamba bannange ffe twejjusa lwaki twagenda, lwaki twafuluma paalamenti, kubanga tuwadde aba NRM ne gavumenti omwaganya okubanga bayisa ebintu ntu oba oliawo ebitagenda kubanga biyamba omuntu wa wansi. Kati naawo nondabira ne ngamba nina okubanga ndeeta ensonga eno munnayuganda abeere ng'agifuna bulungi nnyo. Kati nga sinaba kubanga nkujjayo ate mumanyi omukyala minisita, cabinet minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Honorable Judith Nabakooba, ono nga ye yali omubaka yali akiikirira abantu b'Emityana district ng'omubaka omukyala paka Joyce Baagala we yamukuba akalulu n'amugjayo mu paalamenti. Newankubadde ng'olwaleero okusinziira ku bitambula, okusinziira ku bye tulaba ne bye tuwulira, omubaka ono oba omukyala ono minisita ow'ensonga z'ettaka akola byakola byonna, naye mbu ng'alabika yeetegekera kubanga addayo mu kalulu addemu avuganye oba oliawo alabe ng'awangula addemu akiikirira abantu b'Emityana. Honorable Judith Nabakooba abadde mu kyaki emu n'abaako ebigambo byafuluma njagala nkuzannyira akatambi kano, era gwe atanaba kubanga ompa kigalo kirirawo wansi olayikinge, teekawo comment, kirira mu comment section teekamu comment obeere ng'otambula nange bw'oba osobola n'okusheyalinga linki eno etuuke walawala abantu babeere nga bafuna information ekwata ku nsonga zino. Omukyala minisita w'ensonga z'ettaka amanyiddwa nga Judith Nabakooba avuddeyo n'avuluga n'ajolonga n'akunkumula ebigambo by'abamu ku babaka ab'oludda oluvuganya ku nsonga z'abantu abawambibwa. Mu bigambo bye avuddeyo n'ategeeza nti babagamba mugende ku kakiiko akalwanizika eddembe akamanyiddwa nga Uganda Human Rights Commission mwalema. Mwasalawo kubanga mujja ku social media, mwasalawo kubanga mugenda mu bifo oba oliawo bye mwandibadde temugendamu, mubeere nga mulabisa mwe kwe muyita okulabisa. Ngenda kuwa ebigambo bye obyewulirire, then oluvannyuma tutambule nkutwale mu nsonga ate nga bwe zinaaba zoogeddwa abantu ab'enjawulo. Red Zone TV kwoli njagala owulize ebigambo by'omukyalo n'amanyiddwa nga Honorable Judith Nabakooba bw'ati bw'agambye mu kamwa ke. Mugenda mwetoloola Uganda yonna ku kifo
ewakyala bwe munaayamba bamukuyamba kulina kusookera waka n'okwatagana n'abakwatibwako ku nsonga olwo kityokubanza. Omukyalo oyo bw'ati bw'agambye, naye nga njagala nkuzeeko emabega nkujjukize nti abantu abawambibwako abantu baabwe, abantu abaabulibwako abantu baabwe bakyali bangi era bakyali mu maziga okubeera nti abantu baabwe tebannaba kubanga babakubako ekyomulubaale. Ebyo njagala mbijjukiza omukyala amanyiddwa nga Honorable Judith Nabakooba okusinziira ku statement zafulumizza. Ate nga n'ensonga endala gye batutegeezeza wano tugimugambe nti paalamenti y'emu ku kifo ebyandibadde biddukirwamu ku nsonga zino, naye paalamenti yasalawo kwesuulirayo gwa nagamba mu buwansi w'obukulembeze obw'omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo. Kakati mu nsonga endala nga nkutwala mpolampola gwali ku Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole okusinziira ku mukutu okumanyiddwa nga Bank of Uganda ku mukutu gwabwe ogwa Twitter gwavuddeyo ne guwakanya ebyo byonna ebyabadde biteereddwawo omukutu gwa New Vision. Kati no wano njagala tugende empola ate njagala ensonga eno ogitegeere bulungi nnyo. Omukutu ogwa New Vision gwavaayo ne gufulumya amawulire nga gulaga nti eggwanga Uganda ligenda kutandika okuprintinga ssente. Okweprintingira ssente jukira ebbanga lyonna eggwanga lya Uganda ssente balina gye baziprintingira eyo mpulira mbu Switzerland n'ebifo ebirala bye sijja kunnyonnyola nnyo kuba sibitegeera nnyo. Naye gye buvuddeko omukutu ogumanyiddwa nga New Vision nga bayita ku mukutu gwabwe ogwa Twitter baavaayo ne bafulumya amawulire nga balaga nti eggwanga lya Uganda era banka enkulu ey'eggwanga Uganda bagenda kutandika okufulumya ssente ezaabwe era nga balaga nti factory yaabwe ey'Entebbe eri ku bitundu 7 ku buli 100 okubeera ng'emalirizibwa okubeera ng'etandika okufulumya ssente ezawano bo bennyini nga bebaze printingira era nti factory eyo esangibwa mu bitundu by'Entebbe era nga bategeeza nti factory eno ebulamu ku installingamu just kyuma ekyo ekigenda okubanga kifulumya ssente. Njagala tugende empola bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirirawo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate kade akaka notification obeere ng'obeera omu ku abo abasooka okumanyisibwa ensonga nga zino singa tuba tutaddeyo obeere nga tobisubwa. Omukutu ogwa The New Vision Uganda nga basinzira ku mukutu gwabwe ogwa Twitter nga bo bafulumya amawulire ago nga batulaga nti eggwanga lya Uganda essaawa yonna ligenda kubanga lifulumya ssente era nga batulaga nti factory y'Entebbe eri ku bitundu 7 ku buli 100 okubanga emalirizibwa okubanga etandika okukola omulimu guno. Kakati olwaleero nabe nagwa okusinzira ku mukutu ogwa Bank of Uganda era mukutu gwabwe bino nno jjukira byombi bitongole bya gavumenti. The New Vision kitongole tukitwala kuba nti kya gavumenti olw'embeera gye kitambulizaamu amawulire gaakyo ate nga ne Bank of Uganda eno etalina gavana ye banka y'eggwanga. Ebitongole bino byonna ekinyusa ekiri mu mawulire gano nti byakubaganye dda empawa. The New Vision Uganda yayisinzire ku mukutu gwayo n'efulumya ng'eraga nti factory y'eggwanga oba ya Bank of Uganda esangibwa Entebbe eri ku bitundu 7 ku buli 100 okubeera nga bafulumya ssente ezaabwe. Kati we twogerera ate Bank of Uganda nga nabo bayita ku mukutu gwabwe gwe gumu bafulumiza ne bagamba nti Bank of Uganda yeyokka erina mandate okubanga eprintinga ssente ez'eggwanga Uganda naye ne bategeeza nti tebalina pulaani zonna tebalina nteekateeka zonna kubeera nga bafulumya ssente obanga bafulumya ensimbi yonna ey'eggwanga Uganda nti era ebigambo ebyayogeddwa omukutu ogwa The New Vision nti ebyo byappa era bo tebabimanyiiko tebalina nteekateeka yonna egenda kubanga efulumya ssente. Kakati nno nzaawo nenkulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kubanga bino binyuma bw'oba tonaba kubanga obimanya njagala okutegeeza nti byogenda okubanga osubwa bingi nnyo so kati nja kusaba kirira wansawo olaba nga nkuleetera amawulire amalala nze nagambye ndi wano kusakira Red Zone TV nga bulijjo tubeera live essaawa yonna naye olwaleero tusazeewo tugaleete mu mbeera bweti obeere nga oba oli awo naawe
ensonga zikutambulira ddala nga bwe ziteekeddwa okubanga zikutambulira. Sebambulidde Patrick Nganze ndiwo nze nkuweereza, njagala tutambule mpola mpola, kirira wansi ompe ekigalo olayikinge amawulire gano, olayikinge omukutu gwaffe guno, tubeere nga tukutwala mpola mpola ensonga zonna nga bwe zinaaba zitambudde, obeere ng'ozifuna bubaya sana nnyo awatali kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Kakati ne nkutwala ate mpola mpola mu mawulire amalala. Obadde okimanyi nti mu ggwanga, kansooke mmala okuteerawo ekifaananyi kino, njagala tutambule ng'okiraba bulungi nnyo eggwanga Uganda, tulabe wawe tutuuse mu nteekateeka ezitali zimu. Oba oli awo gwawulira eddoboozi lino erya Red Zone TV osanga onaabaako kyoyiga, nooba ng'ate ensonga ozitwala mu maaso, nooba ng'ozisaasaanyizaako abalala. Njagala okutegeeza gwe munnange ali ku Red Zone TV nti mu ggwanga erimanyiddwa nga Zambia erikulemberwa omusajja amanyiddwa nga Lazarus Chakwera likoze ekyafaayo we twogerera. Bayisizza ekiragiro nti tekyali muntu yenna munansi, tekyali muntu yenna nga mukungu mu gavumenti, tekyali muntu yenna kabeere president ow'eggwanga eryo amanyiddwa nga Lazarus Chakwera akkirizibwa kubeera nga afuluma eggwanga eryo. Era ebintu si birungi naddala eri abo ababadde batambulira ku ssente y'omuwi w'omusolo mu ggwanga eryo erya Zambia. Omusajja alikulembera amanyiddwa nga Lazarus Chakwera afulumizza ekiragiro n'agamba nti teri mukozi wa gavumenti yenna, teri mukungu wa gavumenti yenna, teri munnansi yenna akkirizibwa kubanga addamu okubeera nga bw'atyo afuluma eggwanga eryo okubanga agenda eweru eggwanga. Omusajja ono yakajja mu buyinza bw'eggwanga eryagamba nti bino byonna tubikola okugezaako okukendeeza ssente ezisaasaanyizibwa abakungu ba gavumenti nga bagenda ebweru w'eggwanga. Kati nze nenjagala ndikuleetera eggulire lino, gwababo batuuseewa? Ababo balina nteekateeka ki okukendeeza ssente y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa nga abakungu ba gavumenti bafuluma ebweru w'eggwanga? Tutambula, oli ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel yaffe eno, okwate ekkade akaka notification, ojja kubeera tomisinga nsonga yonna. Sebambulidde Patrick Nganze ndiwo nze nkuweereza, embeera nga bwentuukako bwenjikuwa, saagala obeereko nsonga yonna gy'omisinga okujjako nga toli ku Red Zone TV. Kino kitukakatako okubeera nga tukuwa amawulire naawe n'obeera ng'ate oba oli awo munnaye gakutambulira bubaya sana nnyo. Kakati amawulire amalala ate genkuleetedde bannange, tova ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, njagala tumaleyo updates zino, tubeere nga tutambula ffenna, ensonga zibeere nga zitutuukako. Obadde okimanyi nti mu ggwanga lya Uganda, okusinziira ku mawulire genfuna, bw'oba olina omusibewo nga yasibibwa mu makomera ag'enjawulo, okusinziira ku musajja akulira amakomera amanyiddwa nga Byabashaija, ategeezezza nti amakomera g'eggwanga Uganda gafunze. Ategeezezza nti ekitongole kino ekya Uganda Prisons Service bagamba nti bali staaka era mbu okusinziira ku musajja ono Dr. Johnson Byabashaija nga ye Commissioner General ow'amakomera oba akulira amakomera mu ggwanga Uganda, ategeezezza nti mu ggwanga Uganda balina abasibe abasukkira ddala mu mitwalo 10. No, balina abasibe abakunukkiriza emitwalo 7,600, naye nga bategeeza nti ku buli bannayuganda emitwalo 10 kubaako bannayuganda 168 abasangibwa mu makomera. Era kino ne kiteeka Uganda okubeera nga mu wano ku lukalu lwa Africa oba mu East Africa ly'eggwanga erikyasinze okusiba. Ategeezezza mu bigambo bye Johnson Byabashaija, n'ategeeza eggwanga nti ye n'ekitongole kino kyakulembera eky'amakomera be bakyasinze okusiba abantu mu ggwanga Uganda. Bw'ogerageranya ku mawanga amalala, eggwanga lya Uganda ku buli bantu mitwalo 10 abantu 168 babeera mu makomera. Mu ggwanga lya Kenya ku buli bantu mitwalo 10 bo babeera n'abantu mu makomera 107. Eggwanga lya Burundi abantu 83,
eggwanga lya South Sudan 58, eggwanga lya Tanzania libeera n'abantu 50 mu kkomera ku buli bantu 10,000. kati omusajja ono avuddeyo n'ategeeza olunaku olwaleero nti bali sitaaka bannaye mu bayambe, amakomera gajjudde, tebakyalina gye bateeka bantu. Abadde atyo okusiba ndowooza owulira eggulire lino ng'oli ku Redison TV nkakasa olabika olina engeri gy'ogumamu n'ogamba oke ekiba kibenze wano ku Redison TV ndiwo gakusakira naye nga kuleetera naawe n'osokoolamu oba oli awo byoyagala okuba ng'omanya ne tubeera nga tutambula. Amakomera g'eggwanga Uganda, omusajja agambye you have no breathing space in prison cells. Bannange mutuyambe, amakomera gajjudde, amakomera gajjudde. Okusinziira ku musajja ono amanyiddwa nga Johnson Byabashayija, nkuleetera mawulire n'oba ng'osobola okuba nga ogasheyalinga n'omulala abeere nga oba oli awo afuna ku nsonga ze zimu oba oli awo naawe z'otambulirako. Kati nga naatera okuba nga mponzika updates ez'olunaku olwaleero, gwe munnanga ali ku Redison TV njagala okutegeeza gwe ayina ebirungi byeyagaliza Honorable Segirinya Muhammad, njagala nsinzira wano ku mukutu gwaffe ogwa Redison TV nkutegeeze nti amawulire amalungi gennina Honorable Segirinya Muhammad. Mwenna abasinzidde gye musinzidde ne musaba essaala mwebale kubanga musaba Honorable Segirinya Muhammad atandise okuba ku matu. Njagala obategeeza okusinzira ku Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya, olunaku olwaleero awerekeddwako omusajja amanyiddwa nga Benjamin Katana, ono nga y'omu ku basajja bannamateeka ab'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform, ne munywanyi waabwe amanyiddwa nga Bokeni Ali oba Nobian Lee nga yakulira entertainment mu kibiina ekya National Unity Platform. Bakedde ku nkyalo nako olwaleero ne bakyalirako omusajja amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad okubeera nga oba oliawo bamukubako ekyomulubaale balabe omusajja ali mu mbeera ki. Batugiddeyo amawulire nga batulaga nti Honorable Segirinya Muhammad atandise okuba ku matu era embeera gy'alimu bagadde tutegeeza nti omusajja azzaamu amaanyi era azzaamu essuubi. So bannankyukakyuka mwenna abawagizi b'enkyukakyuka abakkiriza mu Segirinya Muhammad abamwagaliza ebirungi ebyereere mwongere okusaba mwongeremu essaala. Segirinya Muhammad anaatera okubeera nga akuba ku matu era batutegeezezza nti Segirinya Muhammad embeera yetandise okuba nga edda mu nteeko newankubadde nga basaba abeere nga atwalibwa bweru w'eggwanga abeere nga afuna ku bujjanjabi obusingakaawo naye waakiri so far so good embeera egenda ezzaamu amaanyi. Nkyakuleetera updates okyali ku Redison TV. Omanyi leero tetukoze live olw'ensonga ezitali zimu naye tusazeewo tujje mu ngeri eno. Ekkubo waliwo ekkubo eriggaddwa olw'ensonga ez'ebinnya mu nguudo. Oli ku Redison TV amawulire ndi wano nga kuwa. Poliisi ewandegeya ewaliriziddwa okuggala amakubo ag'enjawulo omuli oluguudo lw'emulago olw'ebinnya ebifuuse empompogoma mu nguudo ezo. Bino nno byatandise lunaku lwaggulo. Ebinnya byeyongedde mu nguudo. Weewuunye mulago kitundu kiri mu kibuga Kampala, tekiri bweru wa kibuga Kampala, tebiri bweru wa ggwanga, biri mu kibuga Kampala byenkuwa. Ebinnya ebingi ennyo ebisusse ku bagoba b'emmotoka, abavuzi ba booda n'abakungu ba gavumenti. Poliisi ewaliriziddwa nga bagamba tetulina kyakkola bannaye ekkubo lino kaliggalwe era tewakyali mmotoka. Bwe bwazibidde olunaku lw'ejjo nga tewali mmotoka ekkirizibwa kubanga eyitawo. Abatuuze nno abaliranyewo ne bagamba nti omukulembeze w'eggwanga alemereddwa. Ate mbwe ekkubo lino lyakozesa buli lunaku ekkubo ly'emulago. Ne bategeeza nti pulezidenti eyeyita pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku bigambo byabwe nti ekkubo lino lyakozesa okuggyako ng'omusajja akooye libeera litya mu mbeera bweti. Ebinnya ne bituuka okuwaliriza abasirikale okuba nga baggala ekkubo lino nga tewali muntu yenna akkirizibwa kubeera ng'aliyitamu. Kino kyandibanga kisusse ew'omulamuzi era nga bo bategeeza nti wateekwa okuba nga waliwo ekikolebwa. Sebambulidde Patrick Nzembaddeyo nga nkuwa updates ez'enjawulo. Obadde nange ku Redison TV bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga nnyongera okukujjukiza nti kikole. Kirira wansi awo osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa Redison TV obeere ng'obeera omu ku abo abasooka okumanya nga singa Redison TV erina ensonga yonna gy'etaddeyo. Amawulire tugakuwanga bwe gazze naawe obeere nga
tomisinga nsonga yonna. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV, njagala basiima sinza obutabamalayo mannya naye njagezaako kyonna ekisoboka. Mukyala Nakandi Banji mwannyinaze we bali kubanga otugoberera. Mrs Linda Birungi we bali kubanga obeerayo e London gy'osinzira okubanga otugoberera. Magi okuva South Africa okuva Saudi Arabia we bali kubanga naawe obeerayo. Markvin we bali kubanga USA gy'osinzira n'okubanga otugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV. Mwannyinaze Zaayo okuva mu ggwanga lya United States of America. Bahati James Kabu okuva USA mwe bali kubanga mubeerayo. Nyinza obutabamalayo naye nja basoma. Mwamiziwa Jamiru nkwagala nnyo muzeyi wange we bali kubanga gy'oli. Amugana nge Cherubet okuva mu ggwanga lya USA. Mukiiri Serunjoji we bali kubanga naawe obeerayo e USA mwe bali kubanga mutambula naffe wano ku Red Zone TV. Ronald owa Baby Television Uganda we bali kubanga naawe obeerako. Mwenna abatambula nange. Sowedi okuva na Misindwa. Mwannyinaze Damali Suubi. Mami wange amanyiddwa nga Maria Najjuma oba Mama Kevin we bali kubanga obeerayo. Gy'osinzira okubanga otugoberera. Nkwagala nnyo bali kubanga obeerako. Alowo Keti mwannyinaze we bali kubanga obeerako. Nakide Asiat we bali kubanga naawe obeerako. Geoffrey muganda wange mu Geoffrey Mukasa we bali kubanga naawe obeerako. Nalugemwa James Nalugemwa Fridaus Aisha Luwagga Kanyesiga Ana mwe bali kubanga mubeerako. Namukose Selinina Nakate Vivian Kayinza Sumaiya we bali kubanga mubeerako. Alex okuva Saudi Arabia. Daniel Sebulime muganda wange ogambo kya bali kubanga naawe ku Olinna Ntongo Jane mwannyinaze. Kalule Eric Jordan wa NUP ogambo kya muganda wange Samu Kabuye okuva Kasozo. Mwannyinaze Harriet okuva Kenya Nairobi we bali kubanga naawe obeerayo. Bana enyinza obutabamalayo nenga kyonna kyonna kiri mwe bali kubanga mutambula nange. Abdulrahman Ziwa ogambo kya muganda wange okuva Omani. Omusajja oyo abeerawo nnyo ku nsonga za Red Zone TV. Omusajja oyo agoberera nnyo ate nga abeerawo nnyo n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bambi be bamu ku bannayuganda. Sisobola kumenya gwe simenye erinnya Bambi ojja kunsonyiwa amannya mangi nyinza obutagamalayo naye nga Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick nzembera wano nga nkuweereza updates nzikuwadde tuddemu tuwuliziganya ate n'amawulire gonna aganaabagazzeeko oba ensonga yonna enaabezze bwe waba tewali updates zonna ziri breaking oba ge weetaaga kumanya tujja kubanga tukomawo banga tuwuliziganya olunaku olw'enkya. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribe nga kikola ennyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribe ku channel yaffe n'okwate kale aka notification obenga tomisinga nsonga yonna. Osobola n'okuyita ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp n'obanga tuteerako message ne tubanga tugisangako. Abagimanyi muyiteeko abatagimanyi eri 0756081795 waliwo yangambye nti ngisoma nnyo ojja gisanga wansi awo mu bigambo by'empandiika wansi awo ojja gisangawo obeere ng'ogikopinga obeere ng'ogiteeka mu simu yo tubeere nga tutambula ffenna. Ku Facebook otusangayo, ku TikTok gye tuli, ku Instagram gye tuli ne ku Twitter otusangayo nga Red Zone TV. Ate nga wano ku YouTube genda ku YouTube yoteekamu Red Zone TV subscribe ku channel yo kwate kadeka notification obeere ng'otambula naffe. Mbaagala nnyo mwe bali kubanga mutugoberera mwe bali kubanga mwalonda Red Zone TV mwe bali kubanga mubeerawo mubeere bulungi tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Nange Sebambulire Patrick nga nze ndiwo kubanga mbaweereza amawulire gonna nga bwegazze njagala mbenga nga bawa atanaba kubanga osubscribe nga kikole sijja kowa kujjukiza ngane Anita Amongo bwatajja kowa kubala nako nga bwe yatugambye nange sijja kowa bajjukiza nti mukkirire wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribe ku mukutu gwaffe guno obeere nga tomisinga nsonga yonna. Mbaagala nnyo mubeere bulungi.